Kaakati omwami gw'olaba oyo mukazi we gw'alinamu abaana basatu amufumisa ebiso ku mutima n'amuttirawo. Ono akomyewo okuva ku mulimu n'asanga nga mukazi we yaleese omusajja omulala mu nnyumba, bali mu kisenge, bali ku buliri, bakola mukwano. Omukazi olw'ensonyi n'obusungu akutta ekyambe n'alyoka atunga taata w'abaana be gw'alinamu abaana abasatu ebiso mu kifuba n'amuttirawo. Omusiguze ye n'aperantuka, ye n'adduka n'agenda. Nga sinnaba kutuusako vidiyo eno nkusaba ogimpereka like etambule etuuke ku buli muntu. Kaakati wuliriza. Simanyi lwaki abantu basusse okuttiŋŋana ng'obumyu ensangi zino. Obutemu mu bafumbo bususse. Bw'ataba musajja nga yasse mukazi we ng'amufumisa ebiso, ogenda okuwulira nti ate omukazi y'afumise bba ebiso. Buli omu asooberera munne. Obutemu bususse. Mukama Katonda tusaasire. Omwami ono gwe basse ayitibwa Kakinda Michael. Kakinda Michael ng'akolera awo Nalukolongo nga makanika, wabula ng'abadde abeera Wakaliga ne mukyala we gye basula. Mukyala we amusse gw'alinamu abaana abasatu ayitibwa Hadija. Hadija ye atunda menvu. Be bano abakazi ndowooza bateeka amenvu ku bibbo, either n'afuna w'atula n'agatunda oba n'agatambuza. Kaakati munnange olunaku lwakedde ku makya, Kakinda Michael n'agenda akakalabye emirimu gye kubanga makanika awe Nalukolongo. Bwe yatuuse ku mulimu yakoze bulungi nnyo emirimu gye era gy'atambudde bulungi. Yavudde waka nga tayombye na mukazi we era nga tewali butakkaanya bwonna bwabaddewo wakati waabwe. Bwe yamaliriza okukola emirimu gye nga makanika yazzeeyo ewaka nga nnyuse ng'omuntu bw'ogenda ku mulimu n'onnyuka n'oddayo ewaka. Bwe yatuuse ewaka yagambye mukyala we, sigenda kubeerawo wano ewaka nnyo, ŋŋenda kulaba mupiira kubanga wabaddeyo omupiira. N'amugamba ŋŋenda kulaba mupiira naye omupiira guno gwabadde gutandika leeti nga gutandika ssaawa 5 ez'ekiro. Omukyala n'amugamba kale tewali buzibu, ogenda kudda oba togenda kudda? Omwami n'amugamba simanyi, nnyinza obutadda. Kaakati omwami n'asiibula mukazi we n'agenda alabe omupiira mu kibanda. Omukazi n'amuleka ewaka ng'ali n'abaana basatu mu nnyumba. Kati kumbe omukyala bwe yalabye ng'omwami afunye pulogulamu y'okulaba omupiira, ndowooza ayinza okuba nga yabadde kano ka boyfriend ke, ka side chick boyfriend, yayogedde nako n'akagamba nti omwami wange agenze, wandibadde ojja toli wala. Era kaneeno akasiguze bwe kazze katuukidde mu maka g'omusajja. Omukyala nga yaakayise ewaka ewuwe. Olaba abakazi we mumanyiira, olaba abakazi we mumanyiira. Imagine omusajja agenze okubidde omusiguze omusajja omulala, omugambe nti bba wange wuuno avuddewo kati jangu, n'omuleeta mu nnyumba y'omusajja, ku buliri bw'omusajja, ne mutandika okwekola nga n'abaana bali mu nnyumba. Imagine. Kyokka ate ensonyi ne muzifuula obusungu. Munnange omukyala ono ng'ayita omusiguze ono. Bwe yamuyise, abaana babadde beebase nga ye omukazi ayingiza musajja mulala mu nnyumba ng'amutwala straight mpaka mu kisenge gye basula n'ebba, nga beggalira nga batandika kwekola mukwano. Omwami eno gy'ali mu kulaba omupiira yatuuse ekiseera omupiira n'agumaliriza. Bwe yagumalirizza teyasuzeyo gye yabadde alaze, yagambye kanzireyo ewaka ewange neebake. Kati kumbe ye omukazi eri gy'ali abadde takimanyi nti omwami wakomawo ewaka. Omwami n'alinnya booda mpaka waka. Yagenze okutuuka ewaka okonkona nti maama gundi nzigulira. Omukazi n'amaguka n'omusiguze ne bamaguka ne bapakuka awo ng'omwami akomyewo. Bwe yawulidde ebikubagana nga tebaggulawo ne yeggulira. Bwe yeggulidde yagenze okutuuka mu nnyumba nga omusajja omulala ng'ali ne mukazi we kwakuba amaaso, bonna nga batidde bapakuka bali mu kwebikkirira. Omusajja n'atabuka, oluyombo ne lubalukawo. Omwami ono Kakinda Michael
ayagala okugenda abuukire omusiguze gw'asanze mu nnyumba ye amugwe mu malaka amugambe kasajja gwe okola ki mu nnyumba yange ng'olwo omukazi ye amutadde ebbali talimuliiko n'ayagala agenda ate alumba oli omusiguze amubuulire ki kyakola mu nnyumba ye abadde akola ki ku mukazi we. Omukazi yabakanya ekiso ekyabadde awo okumpi n'agenda ataase omusiguze wabula so si taata w'abaana be. Omukazi n'akwata ekyambe n'alyoka akitungo bbaawe Kakinda Michael wano mu kifuba ku mutima n'amutunga ekyambe n'akiggyamu n'amwongera ekirala nga bw'agamba omusiguze dduka 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 dduka. Omusiguze n'akwata obupale bwe wushi n'afubutuka. Imagine taata w'abaana bo n'omutta ku muntu gw'otalinamu yadde n'ejjini eri n'erimu, ku muntu abadde akwendako obwenzi nga talina na gy'ayinza kukutwala kukuliira, alina kukuliira mu nnyumba yo, mu nnyumba ya musajja mulala. Oyo gw'ottirako taata w'abaana bo amaze naawe emyaka kumpi egisoba kumpi nga mu 10, kubanga bano abafumbo badde balina abaana baabwe 3 ng'abaana era bakoze. Omukazi n'akwata ekiso n'alyoka atunga taata w'abaana be n'amutta amutta olw'okuba ng'ali mu kutaasa omusiguze gwe basanze mu nnyumba baleme kumukuba. Ye taata w'abaana be n'amukwata n'amutta. Era omukyalo ono bw'amaze okutta bbaawe n'agezaako okwagala okudduka, bannayiba be bawulidde oluyoogaano awo ne balyoka ne bafuluma ennyumba bagenze okusanga nga omulambo gwa Kakinda Michael guli awo oguvulubanya omusaayi, omukazi ayagala kupyantula dduke, ne bamugoba ne bamukwata. Wabula ye omusiguze abadde yayiseemu dda nga ye yadduse dda, era ne bakwata omukazi ne bamutuuza awo kumpi n'omulambo gwa bbaawe gwasse. Abaana bali wali bonna batidde. Ekikolwa kino omukyala akikoze nga n'abaana balaba bwe bati n'amaaso gaabwe, kubanga olutalo lwe lutandise n'abaana bazuukuse ng'olwo taata akomyewo. Olutalo bwe lutandise n'abaana bazuukuse bagenze okulaba nga taata ne maama bali mu kulwana, okukkakkana nga maama afumise taata ekiso. Balaba omusajja omulala ali mu kapule, ye n'adduka n'agenda. Era omukyalo ono poliisi emukutte n'emuggalira, wabula ye omusiguze najje buli kati akyanoonyezebwa. Naye abakyala, okwata otya omusajja n'omuleeta mu nnyumba ya bbaawo? Mazima ddala bwe liba nga si jjoogo, okwata omusajja omulala omuleete mu nnyumba ya bbaawo. Ne kambuuze kino ekibuuzo, mmwe abakazi temumanya muntu alina mulamwa n'atalina? Omuntu ayagala okwebakirako mu nnyumba eyiyo, omuntu ayagala okwebakirako mu nnyumba eya bbaawo gy'oli aba talina nnyumba yiye, oyinza oyo okumwesigisa obulamu bwo, aba agenda kukuyamba ki? Omusajja akubeereddewo okumala emyaka 3, emyaka nga 10, mulina abaana 3, omukakkanyeeko omusse. Abaana babano bw'ogenda okutandika okubonyaabonya, taata afudde, maama bamusibye, toli muyina yadde ne kyemubalekedde, mwenna muli baavu, muli banaku. Taata abadde makanika, maama ng'atunda menvu, musula ku muzigo. Abaana bano bw'ogenda okubonyaabonya, abaana osse taata waabwe nga balaba, ne bwe bakusiba emyaka 10 n'ovaayo, abaana bano osobola okubafeesinga gwe maama. Okwata otya omusajja omulala n'omuleeta mu nnyumba y'omusajja? Mazima ddala omusajja gw'oba wakoowa otambulanga n'omuviira n'okola obwenzi bwo nga teri akkuba ku mukono. Funayo akayumba opangise ka mitwalo 10, beera omwo, leetamu abasajja bo nga bw'oyagala. Ne toleeta abasajja mu nnyumba ya musajja. Eryo ejjooga abakazi mulikendeeze, wabula ate n'obutemu bususse mu bafumbo. Atta yaba mu musango. Ebiseera ebisinga atta yabeera mu nsobi.
obusungu ensonyi bazifuula obusungu. Omukazi ne baleeta omusajja mu nnyumba y'omusajja kyokka ate natta nannyini maka. Omukazi n'aleeta kugamba n'omusajja n'aleeta omukazi omulala mu nnyumba yaabwe n'omukazi n'anyiga n'omusajja n'anyiga natta bbaawe. Kale kwegamba obutemu bwo bususe naye abakyala mweddeko. Wabula katwesabire kuba ate bwo obutemu buyitiridde. Ensangi zino obutemu bwo buyitiridde kubeera bususse. So omulambo gw'omugenzi essaawa zino guli Mulago gwongera okwekebejjebwa. Omukazi yaggaliddwa dda atemeza amabega ga mitayimbwa wabula ate y'omusimuguze takubyukako kya mulubaale. CEO Michael Uganda YouTube channel kooli eno ye #1 news bulletin. Amole gotagenda kusanga wantu wala wonna ng'olina kugasanga wano wokawuka. So mbaagala nnyo mwenna Omukama Katonda abankumire abankolera obulungi obutagambika. Subscribe nga tannabakuba nti ate otwegattako osobola okuba nti tosubwa buli video gye mba nkuteereddeyo. Eyasubscribe edda weebale nnyo weebalire ddala omulimu gw'okola gwa mannyo nnyini ddala. Ate n'abakusubscribe nga kino ky'olina okukola kona mu kapeesa ka subscribe koolaba akaliko ekigambo subscribe. Bw'omaliriza waliwo akadde akagenda okujja kakoonemu. Akadde ako kajja kuleeta ebigambo bingi naye londako ekigambo all. Ky'oba okoonamu okajje mu personalize obe nga buli video gye nteekayo ejja ku ssimu yo gw'osooka okugiraba. Baganda bange abasiiba mbagaliza ekisiibo ekirungi. Mbagaliza Ramadhaani ennungi. Ramadhan Kabiira. Mbagaliza okusiiba okulungi. Allah subhanahu wa ta'ala abankuumire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukama Katonda abankuumire mubeere bulungi mweraba. Peace and love.